Okay. Okay, abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tuli ku Roast Coffee Academy olunaku olwaleero. Ne bagamba nti nze ebirungi byonna ngenda kubibawa okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Yemwe muligamba nti Hadija tukooye. Tulina pastry and baking classes olunaku olwaleero ndino omusomesa nkutte obuntu buno oba babuyita butya naye bwe mutunuulira. Ndaba ndowoozanga mwe bakolera keeki buno keeki bwe twagulanga edda oba kati bwe bayita queen cakes bw'olaba muki mu zi restaurants ez'enjawulo. Njagala okubebaza mwebale nnyo okutusapootinga, mwebale nnyo okutwagala. Abaana bajja ku Roast Coffee Academy wogamba nti ogirabye ku Hadija Kigozi ku HK Media bagenda kuwa discount esinga okubeera ennene. So teweerabira kubannyonnyola nti ki nabajja ku HK Media so that you get yourself a discount. Olunaku olwaleero ndine chef ayigiriza abaana oba omusomesa ayigiriza abaana okubekinga keeki. Tulaba keeki eyo tulabira ddala ng'ebintu bizibu nnyo naye kati ffe abatuukako ku ssomero nga lino oluvannyuma tumanya nti buli kimu kisoboka. Nyongera okubajjukiza nti tuli proud sponsored by Roast Coffee Academy beba official sponsors baffe era nga be bawaniridde HK Media okugiraba ng'etuuse ku mutindo gw'okola ki gw'ogirabako. Essomero lino lifulumiza abaana bangi nnyo ebbanga ddene naye twongera okubajjukiza nti tukyafulumiza ddala abaana abalala bayitirivu. Oba ontekeko live kunyonyola abali ku TikTok, abali ku live, abali ku Facebook, abali ku Instagram ne ku YouTube nti kwe tuli tusimbudde blambalamba. Bano be official sponsors baffe aba Roast Coffee Academy. Bw'olaba nkutte omuntu buno zino ze cakes ez'enjawulo ze bakola bu cupcakes, bu cakes obutono, ndaba worships ez'enjawulo ndo zeno gye bakolera kabaka ku birthday. Kino gye bakolera kabaka ku birthday ku baana bayangabo. So olunaku olwaleero tulina omusomesa owa Roast Coffee Academy agezaako okututwalamuko ku services za Roast Coffee Academy as per baking classes and pastry is concerned. Njagala byonna mubitegeere okoleko obwakadaama kigero ofune ssente ojje ku Roast Coffee Academy weewandiise otandika okusoma classes zaffe ate otandika okukikuba ng'olina omulimu oguli international. Nsanyusa okulaba kale nnyabo nawe okusinkana ng'oli musanyufu eva wembeera ng'oli mukimanyi eno paati yaffe tukola mu byakulya era tubeera basanyu tulina bo basanyu. Amanya n'eddoboozi gwange amanya nze Chef Jime Kimbowa Jime Lutaaya. Oli Wangabe? Ndi wa Ngonge neddira Ngonge. Yes, Balutaaya babeera ba Ngonge. Tweddira Ngonge. Nice to meet you today. Thank you. I love working with you, you know that. Thank you. Even in our next episode today, we have decided to come and show people what Roast Coffee Academy is. Yes. As for baking classes and pastry is concerned, tulina abaana bangi nnyo abakolera ku kyeyo, abaana bakadaama bali eyo mu nnyumba babonaabona, twagala tubazibula amaaso nti n'emirimu emirala osobola okugikola nga ogisomye ate nga togisomedde ebbanga ddene. Ku Roast Coffee Academy tulina omulimu ogw'aba barista nti abaana basoma to be baristas. Ate ne tubeerako n'omulimu ogwa pastry and baking, ogwa cake, okola cake, okola ice cream, cookies, n'okufumba emmere ey'enjawulo. And then tulina n'omulimu omulala ogw'obwa chef. Bakuyigiriza okola burgers, sausages, kale it's a whole package. So omuntu ayagala okujja okusoma pastry leero tukutte ku pastry and bakery. Omuntu ayagala okujja okusoma okola keeki, ice cream, cookies, atandikirawa. Nabeeyanjulidde dda nze Chef Jime okuva mu Roast Coffee Academy nga nze akulira department ey'ebyokutendeka okufumba kankiyite okufumba naye nga okufumba kuli wide. Leero njagala okubannyonnyolako ku pastry and baking. Pastry and baking nakyo kiri wide naye wojja wano okiyiga. Mu pastry and baking kansooke abamu balina mu video yaffe omukyala tukulaba abamu tebategeera kigambo pastry kitegeeza. Pastry kigazi naye nga kansooke mbannyonnyole pastry mwe mugwa bino wammanga mugwamu cakes, desserts, mugwamu burgers, cookies n'ebirala. Nga mu
desserts ezo osobola okukola business ng'okola desserts zokka. Desserts ebintu ebiwoomerera. For example, waliwo kanjogereko ezimanyikiddwa nnyo wano. Ice cream. Ice cream, it's a dessert. Eh? Yes. Okay. Yogurt, it's a dessert. Yogurt is a dessert. Yes, it's a sweet. Ekintu kameka dessert omaze okulya. Akamera akali simple, akokulya akali simple. Akokulya akawoomera nga bakuwadde main course. Akawoomera nga katono tono. Nga bakuwadde main course yo ng'omaze okulya emmere enkoko okuse. Kati mu kubuzaabuzawo awo bakuleeterayo ka yogurt, ka ice cream, ka cake. Okay. And by the way, era waliwo abantu abamala okulya emmere emmeme ne musinduukirira. Yes. So kati bwe bamuleetera ka cake ako n'akalya there's a way how wakola ki? Emmere wekkakkana n'omanya nti kituufu n'okulinga ddala. Kati n'ekirala pastries nakyo ate sometimes abamu bambuuza pastries ke kaki? Pastries obumpanchi kambuyite ng'obumpanchimpanchi naye obutonotono ate nga osobola okuva ku kyeyo gy'oli cookies, biscuits. Wano oba ng'ozze nti oyagala yiga cookies. For example, mba nkugambye nti class tugenda yiga cookies. Tukutandikira ku cookie eza wansi n'ezoolya mu 5-star. 5-star hotel. Mutandikira mu zino cookies ze basiba mu kaveera. Mu kaveera bitaano. Then oluvannyuma n'atuuka ku cookies ezigabibwa mu hotels ez'ebbeeyi nga olaba Serena. Okay. N'ekirala kye njagala mbategeeze ku Roast Coffee Academy tuba tutendese chef. Wano mu weeks mukaaga oba osobola okuva wano n'otandika restaurant yo. Lindako katino. Mu weeks mukaaga omuntu asobola okuva wano n'agenda n'atandika restaurant. Yes. Aba abiyize buli kimu. Yes. For us, bwe mwezi gumu n'ekitundu. Mwezi gumu n'ekitundu. That is nice. For us, twagala nnyo oba tutendeka nnyo bachef. Tetutendeka bano bagenda kukola kuweereza buweereza mu restaurant. Amasomero agasinga, I'm sorry to say this. No, it's okay, tewali. Amasomero agasinga batendeka bagenda kukola mu hotels na restaurant nga abaweereza nga ki? Service. Service. Fe tutendeka bachef. Tutendeka chef. Kyenjawulo ekirala ekiri ku Roast Coffee Academy. Because oyinza ogamba naye mu weeks ezo mukaaga. Mbanjize ntya. I'm telling you the truth. Kati olaba zino cake. Wabaze mu cake master class. Tukutandikira kuva ku gibakinga. Birungo ki by'oteekamu, ki ky'oteekamu, bakinga cake, carrot cake. Gitandika ntya ebipimo. Tetujagamba nti ndo tugenda zino zonna cake tuzikola. Kati kambagambe ng'eno ey'ensuwa kambalagire nga olaba eno yansuwa. Mutera ozirawo ku mukono. Bwetyo bwebeera. Yes. Ozigata nebeera this yansuwa. Obwedda ndaba ebintu nga sibitegeera. Kati obanga okoze cake ey'ensuwa tukulaga womixinga oviira ddala ova wano nga ogenda kukola cake. Ova wano tetukutanga toyize. Tugenda okukugyako engalo nga you can stand nga on your own. Yes, nga chef. Inkufuna. Mu baking class tukuyigiriza baking naye naawaidi abamu omugaba baking aba atandikira ku mugabo. Olwaleero tusoose ku cake. Kati twogere leero ku cake. Kati cakes soke mbanyonyole waliwo eza business tugambe ekyo osobola kugula oven zino ennene. Tusobola okutendeka okukola bu cake buno. Bu cupcakes ne cream cakes n'obwenjawulo bwe buno. Ndowooza gundi enaddako nyenda balaga engeri gy'okatabulamu. Ate njagala n'abatulaba ku HK Media tubaweeko ku cake baliweeko. You see, balina okuziryako. Sometimes abamu bagamba nti naye abo bye bakola biri bitya. Kubanga kyova olaba twasalawo tubeereko live buli Saturday lwakuba nti mu kisiibo sisobodde kujja naye tutera okubeera live tutera okukwatayoko video ne twongera okusomesa abantu ne bategeera exactly what Roast Coffee Academy does. So abakatujoininga olunaku olwaleero ndine Chef Jimmy mu pastry and bakery ate nga tukutte ku keeki
bwe tunatuuka ku migaati nagyo tujja babuulira, but for today we are looking at cakes. Ebintu bino byonna byolaba ebiri wano eno, zino ze shapes za keeki ez'enjawulo. Obutiba bwa keeki oba nga bunulaba omuntu ng'akuba bloka like obukola shape. Ojja kulabawo buno nga bwabukulaze, olabeko buno, olabeko buno, akozeeyo keeki n'atulaga ey'ensuwa. This is a heart for Valentine. Tulinawo ne ebyanzi abawezitana. Wow! This art is super amazing. Sometimes mubeera ku mikolo eyo n'olaba keeki nga ng'eri mu kalisho. Bino tulinawo n'ekibbo, keeki nga ya kibbo ngiraba. Tukuyigiriza okudecoratinga n'olabira ddala keeki nti kino kibbo oba keeki bagenda ogisala omwana wa keeki. Roast coffee oba wano nga tetukutendeka genda nnoonya mirimu, but tukutendeka gwe mulimu. Neera mu bayizi bange nkibanyinya ne bagamba bannange ffe ewaffe mu byokufumba oba mu baking and pastry tetunoonya mirimu gyegikola ki gyegitunoonya. Kankugereze wano nti wenkolera keeki ennungi, tugamba olina famire yo abantu 10 nabo balina mikwano gyabwe, nojja ku pate nga kukoleddeko enkulaga nga wogenda okufuna mu market, oze omaze okuyiga ogenda nnoonya bakasoma togenda banoonya. Kankulage engeri w'obanoonyamu. Nkoledde keeki ewooma bulungi nnyo, etegeeza weba ewooma bulungi ogenda kumbuza Hadija ani yakoledde keeki nange ogenda Chef Jimmy from Roast Coffee Academy. Oba ogenda kola ki, ogenda maliriza nga ofunye ba customer. Ku pate kubaddeko abantu 10. Abantu 10 buli omu alina mikwano gye 10. Balamu ba customer bogenda okufuna. Bayitirivu. Gwagenda okubanoonya babe bagenda okunoonya. They are going to look for ekintu ekirungi. Nange ng'omukyala yankolera cake sometime. Buli eyagiryako ku pate yange ate nabo ne bansaba ennamba. Ate nabo ne bamukozesa keeki. Ate ne basista bange. Kwagamba business ya keeki tenyoomebwa. Abantu manyi nti bagitya balowooza nti capital mungi agitandika naye ate weewunye si mungi. Naddala ng'olina ki ng'ofunye amagezi okuva mu Roast Coffee Academy bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okwekulaakulanyamu okutuukira ddala kweyo level etuuka okubeera nga weeyimirizaawo. Ate n'ekirala wano tuyinza okuba tulina oven z'amasannyalaze naye tulinawo waggulu eyo kino ekifo tulinawo oven ez'enku n'ez'amanda. Oba tulina oven y'amasannyalaze nga z'olabako wano, tukuyigiriza ogifumba nga toyina masannyalaze. Nekira tugambe gagenze masannyalaze gakugenzeeko pate y'omuntu yankya keeki ng'ogireka ogenda gireka tosobola gireka kituufu nekusisimye nnyo nekusigiri tetukuyigiriza nti kozesa amasannyalaze gokka. No. mubayigiriza n'okukozesa amanda enku. Nti wemba siina kati kangereze mu pastries, wemba siina oven sisobola lya pizza waka, sisobola fumbira mwami wange pizza oba abaana bange ne batayoya bya KFC oba Java, I'm sorry to say that. Ebifo byemugenda okucyakaliramu osobola okukola kye bakuweeri ffe kye tukuyigiriza wano. Neera abayizi bange bwenera we tubiyigirako tusooka testinga ne mubirya tondaba akanyirira kati tubiyigirako tetugamba nti tukolayo konkoze ate basomesa bagenda okukalya. Fewaffe tulina abaana mwenyini abakakoze you must test n'owulira kyenkoze kiri kitya. Keeke gye ndi ngeze ku pizza oba baga gye nalya mu kifo kiri eri yemuyeeyo ogitestinga n'ojajinga noga it is the same nga gye nali eri. Kati kyenyinza okugamba mu byonna ewaffe tutunoonya emirimu gye gitunoonya. Mbawe example katugambe osasudde fees wo osobola omukolera mu wiiki eja
ng'ofunye order ya cake, for example oli ayagala ekibbo ayagalirako ensuwa tugambe ensuwa 3 It's a cultural event. Yes. Okay. Okwanjula omusale obukadde 3 ziba bumfa oba obukadde 7 kadde 7 ogenda gikolera mu nnaku bunaku zijja kubanganya okole delivery ogidesigninge bulungi ng'oyize okuva wano weebuze nti babikola batya, but here we train you how to make money n'okuba gwe kyennyini kyekitwawula ku balala ate gyakansuwemu kyekitwawula ku balala ogenda sivumirira, but I'm telling you the fact tovumirira oyogera ekituufu because mbadde mu field era mwendi njogera ku Lost Coffee Academy kyetukola kyetubawa abalala bayinza okukujjuza notes like this kankoyo sinaliyemu nalinako we nali nkolera emabegako bandeetera omwana ng'alina degree mu catering azze kufumba naye nga n'okukwata obukwasa akambe bw'ati nga tamanyi ffe tufaayo nnyo okuyiga tutraininga bachefs mufaayo nnyo ku baana atufaayo ku muyizi waffe wobozze wano obala muyizi waffe era twagala tetukutanga tetugenda kufulumya ekiri half baked waliwo nera ngamba waliwo omwana gwe naakata afunye omulimu yavudde wano oli yaŋŋambye chef saagala be wali okozeeko nabo njagala bayizi bo nera namuwadde nga neekakasa nti kyekyo kyembagamba bali ku HK Media nti bw'omala okusomera ku Roast Coffee Academy nti opportunity bwebezze, for example ng'eyo basookera ku bayizi abasomera wano. Bw'oba ogenze mu UAE tulina branches nyingi, tulina branches ya 2 mu Abu Dhabi ku Airport Road and Wahda Mall. Bw'obanga gy'osomedde omulimu oguli mu Abu Dhabi abayizi ba Roast Coffee Academy bwe basooka ku list, so beera ng'otwettanira osobola otukosaako. Bw'oba oli Dubai otusangawo ku Fish Roundabout nti bwe bajja nga emirimu gizze baagala ba barista, baagala ba bakers, abamanyi okukola cake, bwe yasomera mu Roast Coffee Academy gwe basooka okutwala. Bw'oba oli wano Uganda tuliraanye Kenjoy Supermarket wane Najana Nkumbi nti bw'oba osomedde wano omulimu ne gujja nga bakuyise ku Garden City bwe bakubira Roast Coffee Academy mu abayizi abasomera wano mwe musooka okukola ki okufuna emirimu. Kyobola abakadama mbakubiriza bannuma nnyo abaana bano chef. Mbuuza lwaki bakola nnyo ne bakoowa ne batuula n'omuntu n'atereka ssente nakadama gwe nakyaza juzi ng'agamba nti yatereka miliyoni 3 zonna ne bazimulyako ng'akaaba amaziga. So nkoye okulaba scenarios bwesityo kyovola nti mbaleetera ebintu bino mukole ki mubitegeere mubimanye mubyettanire. Kolayo emyaka 2 kwatako mu nsawo tolamu akasente katono nnyo ku ssente z'okoze ojje ku Roast Coffee Academy oyige omulimu gw'omutwe guno. Omulimu teguliiko mbw'omanyi oluzungu bw'ate tomanyi luzungu, mulimu mwangu nnyo kubanga gwa mu mutwe oba olaba ebintu bye bakola. Ekiba kibulayo kukuraminga ebyo eby'oluzungu nti kati ono bata kino bwe kiti by'oba tomanyi gwe atamanyi luzungu, naye nga omulimu gw'olabyeko nga bagukozesa emikono gubeera mwangu kyefu si kyo? Yes, ate n'ekirala kiyinza okubagamba oyogedde ku bakadama abo wano tobeerabira. Sibeerabidde of course, naye baneno bannuma nnyo bambi bakola nnyo. N'ekirala obanga olinayo muganda we ng'ali wano nga contract yo tenagwako manyi nze nsooka kwagaliza ba munju obakiraba nzenera mukyala wange akomawo naye kadamu by the way akomawo ajja wano ku Roast Coffee Academy nasooka nemugamba naye lwaki tosooka n'atakibaye nga bulungi naye alina byalabyeyeyo nagamba chef nkomawo wenkomawo wano ate n'ekirala kiba kirungi nnyo obanga ogenze ng'ogenda bweru ogenze Dubai ng'olina ekyomutwe gwe baali kuwadde obukadde 3 obuna osobola okufuna ng'oli chef. Bwe kiri n'ekyokulala njagala nnyo abaana bano bafune emirembe. Omuntu okusibira mu nnyumba okuva January paka December nakyo nno si kyangu. Buwa busibe. Okitegeera, so bw'ofuna omulimu nga guno ogw'omutwe n'oyiga okukola cakes, n'oyiga okukola cookies, n'oyiga n'obeera chef,
kwegamba kina engeri gye kikuyamba bw'ofuna omulimu ogufuna wabweru ate ng'olina emirembe. Abantu kati basanga wa Roast Coffee Academy mu Uganda? Okay, Roast Coffee Academy mu Uganda tusangibwa ku Ntebe Road. Ku kizimbe emabega wa Najja Shopping. Woboze n'obuuza Najja Shopping. Oba okulina na Kenjoy Supermarket kubanga abantu bamanyi nnyo Kenjoy Supermarket. Bw'oba ova eri mu tawuni ova ku Kenjoy Supermarket Najja Shopping yeddako ng'oyigira mu nju era akapande oba okalaba nga kaliko Roast Coffee Academy. Awo tuli Uganda. N'ekirala ne ku Google oba ogenze ku Google Map. Si buli omuntu alina emmotoka. Si buli omuntu alina emmotoka naye era bw'oteekamu owa safe border akuleeta bulungi nnyo paka wano ku Roast Coffee Academy kubanga era kwe tuli ku Google. Roast Coffee Academy ogambye nti baking mpozi basomera mwezi guba gumu na kitundu. Ekyo kyo tukyogeddeko. Kiki tutayogeddeeko ddala olunaku olwaleero kye twetaaga abantu bamanyi ekiri very important ate tunaakomawo ne tubongera okubafeedinga with more information next week. Okay. Kyenyinza obbagamba ebisinga obungi biri practical. Because nyinza okugamba nti keeke ey'engabo kati eno ngabo. Ngabo ya Kabaka. Nenjigwogerako bwogezi. Onaaba tozze kuyiga. Ojja gikoma giraba mu bifaananyi olabe keeke entamu. Keeke y'entamu ogambe oba bakikola batya. Kyenyinza obbakubiriza mujje muyige. N'ekirala kyenyinza obbagamba abanoonya abakozi abanoonya bakyef batweyuna cause batwesiga products zetufulumya basooka muffe kino kankyonke nkimanyi nnyo basooka muffe. Olinayo ku baana bakafuluma mbayina nga bwe batyo bwe babuuza abaana abairawe baba babuuza olinayo ku baana bakafuluma. Wenyinza okuwa example naakamala omufu wadingayo essaawa ena ali mu kukola naye yankubidde nagamba chef thank you. Ate n'ekirala wano kulina essomero nti wakola mumuyambako okukunoonya. N'ekirala tukufollowinga oba ofuuse family oba oli waffe kati oba noga chef waliwo ekitambula neera tusooka mu baana baffe ffe tusigaza contact zaabwe era basigala batucontactinga batwebaza abamu baliwe bali Abu Dhabi abalala bali Dubai mu nsi ez'enjawulo mutweyune mufune skills temujja kwejjusa. Kyembagamba kyensembyayo ewaffe mu pastry and baking kaŋŋambe mu byokufumba tetunoonya mirimu nkiddemu tetunoonya emirimu ffe kennyini ffe mirimu fe abagyetandikira ne tulya ssente. Alright, tuanza nyo Chef Jimmy tugenda kuba tubadira next weekend. My name is Hadija Chigozi, HK Media. Thank you so much for subscribing, for following, for always following me. You can follow us on our social media handles, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, and of course on my biggest YouTube. Tuli ku Roast Coffee Academy in Pastry and Baking, episode 2. This is our new our new lessons zetwakagulawo si bbanga ddene nnyo nga bonogama kitugenda kusomesa barista so kati ndowooza tugenda kuweza omwaka gumu nga tusomesa abaana pastry and bakery we bayiga okukola cake. Ababaristas tukyabeetagira ddala abazadde muleete abaana ku ssomero lino basobole okubeera nga basoma. Nange olaba nasoma obwa barista. Nasoma obwa barista era noonya mulimu nga Roast Coffee Academy wenyambako. Sicho chef nimbe cappuccino really samkola really. So nange yadde nga nkola HK Media but I'm also a barista. So kati I'm looking forward to being a senior barista so that nyongera ku skills zange. Now when women nga togenda kukola ngwino mulimu gwokola kiri very important okujja nosoma ku barista nosoma ku genje bakola mu cake pizza burger so that you can do it for your husband at home or no surprising a boyfriend with something special. Nena kuba mbasikulo nako olwaleero nga mbagamba nti tuli located mu Nsinya kubanga kati ne mu Kenya twaguddeyo branch by the way obadde weerabidde chef
by the way. Twaguddewo branch mu Kenya. Tuli mu kukola effort okulaba nti abantu b'ebarra tubatuukako n'ab'eggulu kubanga requests tuzifuna nga batugamba nti tukoleyo Kochi branch. So mu Kenya gye tuli, I'm yet to give you a location in case you're in Kenya. Era ogenda kulaba nga abantu abatategeera Luzungu engeri gye tufuuse international nga shows zaffe tutandise okukola ki ne mu Luswahili nga tutandise okuzi-advancinga in so many languages. Bali mu Abu Dhabi ogenda tusanga ku Airport Road Al Wahda Mall, tukubire ku namba z'essimu z'olabawo wammanga. Waba oli Dubai ogenda tusanga ku Fish Roundabout. Waba oli Uganda ogenda tusanga waneeno kulina na Kenjoy Supermarket enajja Nankumbi. Era oluva ku Kenjoy Supermarket ekizimbe ekiddako ojalabira ddala akapande ka Roast Coffee Academy. Okyame ojja okole inquiries oba otukubireko ku namba z'essimu z'olabawo wammanga. Ab'omu Kenya location ngenda kuba ngibawa wali Abannayuganda e Kenya. Yes. Abasobola okusoma n'Abannakenya bennyini nabo beetaaga okusoma. So I think our next program is going to be in English. Yes, of course. We are going to see some English skills here. You know, we are going to be in English next week so that our brothers and sisters they know more about Roast Coffee Academy. I'm super amazed okubeera nti munfollowinga, okubeera nti mulaba ebintu bino, okubeera nti muwagira Roast Coffee Academy. Banaye mwongere otuwagira. Nja kubawayoko bu t-shirts offer next week. Era mbaweyoko ku bulabu bwa t-shirt eza Roast Coffee Academy. Buli yenna ajja ku Roast Coffee Academy ngwa olabye ku HK Media ojja kubeera ne free t-shirts okuva gyendi. Naye nze nnyo bakwano mweraba.